abayaniziddwamu Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga bakulembeddwa Mwami John Sali ne mukyala wa Tamale Mirundi omwana wa Tamale Mirundi omukulu ow'olunyiriri n'abamu ku baana b'omugenzi nga bazze embuga okutereeza oboolyawo ebyasoba nga taata bw'akyali mulamu era beetonze olw'ebyo bitatambula bulungi. Katikkiro ku lwa Ssaabasajja nakkiriza okwetonda kwabwe era yabategeeza nti Ssaabasajja yamutegeeza nti abatamali baagala kujja wano n'amugamba nti bawulirize olabe kye bagamba okwetonda kikolwa kya buntu bulamu genda bawulirize. Bwe yabawuliriza ensonga ne ziggwa ng'enjuyi zombi zitegeeraganyira okwetonda ne kukkirizibwa. Twagala kwebaza Mukuumaddamula Honorable Mbarak Nyagwa nkwaniriza nnyo ku BBS Telefina ey'Obwakabaka. Osanze abantu mbategeezezza nti gwe ngenda kutandika naawe ku nsonga ya Kampala kubanga wali mubaka wa Parliament wa mu Kampala, waliko meya mu Kampala. Kampala ogitegeera bulungi yadde kati oli munankyukakyuka nga bw'obadde. Nsoze ku nsonga ya KCCA Geno yagobye bali abavunaanyizibwa ku by'ekiteezi. Obiraba otya? Be batuufu oba waliwo ekibulamu? Oluvannyuma tunagenda ku nsonga endala. Nenze nye Danstan nenzikiriza ntwala omukisa guno okukwebaza beene ku mutima omuzadde gwe yalweseza ku famire y'omugenzi Tamale Mirundi. Yes, bagamba akuba owuwe exactly beene tukwebaza ayisa abasajja twebaziza omutima ogwo gw'obutanyiiga nobanga otusonyi waffe abaana bo. Amina. Danstan ya Kampala saagala bikukyamuukirize. Kampala ono gwolaba ekizibu ayamutabula President Museveni yennyini. Danstan Kampala district nga bula districts endala nga bula Wakiso iva ku bino nti city. A city is a district bano biba byogera nga bakola ssemateeka. Kampala alinga bula Wakiso Kangereza bwe ba city eringa nga bwolaba gundi Gulu city, Masaka city, Entebbe city, Wakiso city, cities. Cities. Kangereza ku cities. Okay. Jinja city. Yes. Enjawulo yaliwo nti luli mu KCC government sente ntono zali eteeka mu Kampala. So ne wajja ekirowoozo nti government Kampala olwokuba lyeddiiro lyaffe government enhancing budget yaayo Kampala efune ku sente eziwerako ekyuke. Budget yaffe yasooka bwe nali meeya wa Kawempe mu Kampala twasanga mu KCC enkadde yali budget waya buwumbi nga bwalinga 82 ffe bwe twajja budget n'ebeera obuwumbi 3 n'omusobyo. Yali move nnungi. Kati move eyo mu kukolebwa abakiwa President Museveni bayinza okuba baali bakireese mu mutima mulungi. Ekyaki kyogamba nti Kampala eyo sente eyongezebwe budget eyongezebwe ne bateekako ebyo bijolobero ebadde eyitibwa KCC neyitibwanga KCC ebyali bijolobero naye kyalimu ekikulu kwongeza budget sente government zeteeka mu Kampala okulaba nga Kampala ekulaakulana. Yes. Kyali kirowoozo kirungi naye tulina bamafiya mu NRM bwe baategeera nti Kampala ebadde KCC efuuse KCCA budget egenda kubisemwamu emirundi ng'ena 5-6 ne batuula olukiiko mu State House. Omushana yasoma history bw'oba wasoma ku the Berlin Conference ya 1884-1885 Europe batuula olukiiko mwe basoma history muluyita the Scramble and Partition of Africa, that conference nga bateesa nga banagabana Africa n'okugikulembera. So olukiiko olwo lwatuula nga lwali lwa Scramble and Partitioning of Kampala City. Ne batuula ne bateesa okukkaanya ekibuga Kampala tukigabanye tutya. Budget enene ne tugigoberera tutya okulanga naffe tulina bye tufunako. The following was done ne bakola bino wammanga. Ne basooka okusooka obukulembeze bwa Kampala obuludde olw'ekikugu bwalondebwanga District Service Commission oyinza ogiyita City Service Commission. Ne bajja n'enkola nti ebifo byonna mu Kampala ebinene binaalondebwanga office ya President nga wabulibwa Public Service Commission. Yalonda naye yawabulwa Public Service Commission.
kati awo ne bafuna we bayita. So it's now no longer the equivalent of the district service. See, exactly. I did, that's what they said, that President yabalonda nga yambibwako Public Service Commission. Kati awo kavuyo ne katandika. Tuyina wano abantu Danstan, saagala bantegeere obubi abantu baffe abalokole. Tuyina abaana abawala wano abeetega first lady. Okwetega okimanyi? Batya. Okulaba omuntu gwolina kyoyagalako n'omweteeka mu maaso n'okola ebimusanyusa. Indati akuwa ekyoyagala. Tuyina abawala wano. Ekigambo kinene. Tuyina abakyala wano abeetega first lady. Bagenda mu kyaki wasabira ne bayingira mu kwaya nga bye bayimba ne basala enviiri ezifaanana ezize. Ojogerera abakyala abakulira ebitongole bano abeeyita abalokole. Bonna balina n'enviiri ezo baagala okufaanana first lady n'enviiri naki n'enkwata ya baaga kati bambi first lady omukyala bambi muzadde kati olutunula n'agamba oyo mwana nga munaddiini nnyo pasita Kyazze mbuulira oyo mwana yasoma ki neera wulya waliwo President Museveni lwe yeewaana wano muyuwala mbaddemu obubbi kati ntandise okuleeta abalokole this born agains. Tuyina abaana abeetega babeera mu kanisa ya muwala wa president waliwo muwala wa president munaddiini Patience Rabogo gye basabira babeera wa pasita Kyazze. Omanyi pasita gwe bayita Kyazze? Omega Healing Center Namasu erina Masu babeera ku watoto ogimanyi? Pastor Gary Skinner baali babeera ku Temple Mount waliwo ogimanyi? Waliwo ogimanyi? Gye basabira first lady gy'anaasabira gye babeera. Ebyo leeta byaki? Line gy'okotte ekyannemye okutegeera. Kaakati emirimu egyali gigabibwa on merit nekitandika kugabibwa nga abantu bawooza tuligigaba mu linnya lya kirokole. Abo abeetezi ne bagifuna. Ono omwana mulokole tumuwadde, ono omwana mulokole pasita gundi yamuleese tumuwadde, ono omwana abadde aweereza mu kanisa ya pasita Pensese kumala ebbanga tumuwadde. Kumbe si balokole mu mitima. Abo abantu bamafia ne babayitamu okunyagulula Kampala. Ne bayita mu balokole okunyagulula. Abo bayita abalokole bamafia ne babayitamu okunyagulula Kampala. Nja kutegeeza Danstan. Kampala nyaguluddwa nti luli njagala abatula abajjukire kesisi w'abasebaana ne Bassebagala yali si muyonjo nnyo. Ekibuga ekyo nga mwalimu kyali kitambulira ku billions za 5 omwaka on average. Kakati Kampala etambulira on average ku billion 6 5 nitunula akavuyo akali mu Kampala. Enguudo kilomita okimanyi nti kakati time yatuuka nga kilomita mu Kampala bagikolera billion 6 on average kuba erikolebwa nga 1.something billion ekigali nga ono balikolera billion 6. Can you imagine? Nowesanga nga omulokole gwe baleese mu linnya ly'ekirokole ED bamuwa million 4 omwezi etawuni kiraka wati bakulimba ED abeera tawuni kiraka nkulaga extravagance million 4 omwezi. Driver we? No, aina 3 chauffeur driven cars. But driver nga afuna meka? 6. Aina ba driver basatu buli omu afuna million 6. Owulira? Nowesanga nga the deputy ED afuna 3.5 n'ebigenderako. But directors 10 ne ba deputy directors n'ebigenderako. So wesanga nga Kampala budget yawe ba 400 something billions nga 44 billions zigenda mu misaala na allowances. So ekigendero ekyaliwo nti Kampala eno ekuzibwe status erongoosebwe ebeere ennyonjo ebeere ki nekifiiraawo. Kakati kantuke ku baano bebagobye. Ekyo kankikubulire nti alowooza nti Kampala yava mu kesi nefuka kesi nti olwa service delivery ekyo kyerabire. Tewali nikyukakyuka yamu. Tewali n'akamu kujja kuliirawo bulizi. Kukyusa mannya. Nakuliirawo ssente. Nakufunira abaana bawe emirimu. Kati ne bajja bakola ensobi mu misaala egyo eminene. Ne bakwata emirimu egy'Abadanistan busuulu abakopi. Ne bagireetamu abaana baabwe abalangira n'abambejja. Olowooza salary structures ennene ne baleeta abaana ate abatasobola mirimu egyo. Omwana asomedde Harvard bamuleeta mu kukulira kuyoola kasasiro. Tabisobola. So ekyo tuvaawo. Who is the owner of 7 Hills? Awo tujja kutuukawo. Kati awo tuvaawo katuuke ku bano bye baagobye. Ujjo mugamba ayina kuba kyakola waliwo avunaanyizibwa someone must be held accountable. Ante yabagobye lwakiteezi. Gwe yagobye lwakiteezi. Kusomera ebbaluwa. Leka kanjo kamalize. Kusomera ebbaluwa. Kamalize ebbaluwa nagirabye. Gwe bagobye lwakiteezi yabadde Omukero. Oli Dr. Omuyitani? Daniel Okero. Bana balala naamu ye yabatutte.
NAM summit nani Allied Movement abalokola olaba abadde mu Kampala kuva ku mulembe gwa Jennifer Musi bayina enkola y'ekimafia gye bakola. They create a crisis bategera nti non-aligned movement ejja. You get the point? Bateeka buli kimu mu budget ne basirika procurements ne bazikeereya. Kati bapimu olukuŋŋaana lubulayo weeks 2-3 ne bagamba cabinet netuula banaye abagenyi bajja naye eraba ekibuga ekikulu ekifaanana. Kati of course it prompts the president oba the minister okuwa directive nti muve ku procedures mukole. Oba ojjukira mu non-aligned movement basimba omuddo nga n'abagenyi batuuka ku olwo. You remember that? Basimbanga emiti nga abagenyi batuuka ku olwo. Ebitaala babiteeka ku makubo ku lunaku abagenyi lwe bajja. You remember? Obuwumbi 10 gamba waliwo olw'ebbanga tono nga bakyasimba miti not on the same day. Tunaliku wali emunyonyo twaliko ffenna nga tukiraba abantu. Obuwumbi 16 mu kavuyo ako. Njagala omuntu yenna mpakanyi. Kubira Isoke, General Isoke wa State Outside Corruption. Amaze emyezi 3 kesi yabadde anoonyaawo ki. Ondeetalayo. Mubuuze mukwano gwo. Obuwumbi 16 Fagare broad day Fagare. Kati ki ekigaana Geno ganti nabagobirwa nsonga eno n'ateekawo kiteezi. Ate okuwaawaza amatu abantu anti kati yabaleeta abawaana. Kampala luli ebadde mu mikono gy'opposition. Ndeesa bakada abatuufu abalokole bagenda kutereeza Kampala. Kampala budget gyekozesa my dear ekubisa mu yeewakisa emirundi 8. And when you see tewaliwo nnyo nanjawulo population wakisa ina ne population esinga eya 1. Naye otunula ewakiso nga akavuyo tekenkana ka 1. Oba okitegeera ne mukola oluguudo ne mugaa tukoze oluguudo lwa bbeeyi olw'okuba twagala kuteeka walkways tuteekewo biki tuteekewo lawaya z'amasimu gye ziyita tuteekewo ki naye mubanga mwakalumala ate n'osanga abantu balutema nti bayisaawo mazzi. Have you ever seen that in Kampala? Oluguudo lulungi mulutadde ku sente ate ne mutanka olulutema. They do that, yes. You get the point? Wano kyekibuga kyokka ekitalina pulaani bakozesa ebbiliyoni ne bakola essaawa ya Queen ne bagiteekako ebigundi bya Airtel biki ne wayita emyaka 2 ne babisendawo bye bakozeseza ebbiliyoni 2 ne babikasuka eri ne bakola ekintu ekirala. Ojjukira akagundi k'okuwatoto ke baakola akali akamasapesape akalimu n'amazzi agagiraaka tekakyalu Kampala obeera wakagenda myezi 3 ojjukira fairway roundabout lwe twajogerako nga bagenda gikolera obumbi 4. You remember? Nga mwerabira mangu fairway roundabout ogyerabidde gye bakolera obumbi 4 negenda ononye fairway roundabout ekiriko ekyobumbi 4. So what is happening in Kampala generally? President Museveni yagitta. Your Excellency okwata otya ekibuga ekikulu etawuni esite n'ogirondera ba ministers 2 n'ogiteekamu ba RDC 6 n'ogiteekamu ED ne deputy we ne ba directors 10. President alonda ebifo ebiwera 3 mu Kampala. Ogutali musango ndowooza semateeka bwamugamba. Is there any city in the world erina ba ministers 2 capital city? Omushana you are highly informed. Baina cabinet ne minister of state 2 n'olunda ne ba RDC 6 nayo nebeera issue kakati obaleese ogambye si issue kale ne nkulaga expenditure ate n'ogyoteekawo tawunikiraaka ng'omumalirako sente nga tawunikiraaka omufacilitating nga prime minister kubanga the ED wa Kampala beera tawunikiraaka omufacilitating nga prime minister wala byetaagisa ebyonna mukadde 4 4 overtime allowance milioni 26 badriver 3 ba milioni 6 motoka 3 tekuliko kawansi wa milioni 4 buli emu ina kadi ya mafuta housing allowance bamuweerera abaana government yabasomesa. Yes, KCCA yabasomesa si government. Kakati nkubuuza ebyo byonna byaki ku kibuga ekimu bwe kiti kale tukiriza obireese kutereeza kati kiteezi yabikka abantu nga abakulu abo bonna baliwa olina ba minisita 2 olinamu ba RDC 6 olinamu ba DC oba 10 na bameka
There are resources. Riso yakyo waliwo riso atula ku City Hall. Olinawo riso Mulamba. Awo bonna ababaka ba president ne batalaba nti owaayi waliwo ekiri ekitezi kiyinza okuvaamu obuzibu. If actually is not a director. Director. It could be director. I don't know. Nabimanyi. Ne waliwo omuntu omunene wa ISO atula ku City Hall. Kakati ebyo byonna expenditure yonna ng'ogikola ku kibuga kimu. Sente zandibadde ziteekebwa mu kuyamba bannakampala n'oziteeka mu bantu bo appointinga. Ate n'omaliriza n'ogobako abantu basatu bokka. Because wandibadde wakkirininga nnyumba ne ba supervisors tebandisigadde. Kakati issue yandibadde nti agoba abala okusinga ogaa nti yabagoberwa nnaamu. Kampala yetaaga total overhaul. Eddeyo ebeere ng'ebibuga ebirala nga bw'olaba Nairobi bwefugibwa. Nga bw'olaba Dar es Salaam bwefugibwa. Nairobi efugibwa muntu alondeddwa kalulu. Okay. Ab'ekikugu bavunanyizibwa bokka ate the political leadership. Mbuulira bavunanyizibwa. Lord Mayor, Council, bo balina obuzinza bwabwe buvunanyizibwa bukomawa ku nsonga za Kampala n'ekiteezi. Kankunyonyera ekyagwa ku Lukwago. Twali twakayingira KCCA. Kwaliko billions nga 62 ku account za KCCA enkadde. These divisions had different accounts. Ez'omusolo ezaki. Kwaliko billions nga 62. Shaka nejja neziwuutako. Kati Lukwago n'atandika twagala accountability ya billion 62, twagala accountability. Yamala emyaka 3 nga tali mu office. Oyo goyogera oyo Lukwago. Kati ali awo talina. I respect you. Kati Lukwago akola eki. Twali kyayinza kukola. Kiriwa. Gaga tuyise olukiiko lwamangu mugenda kutulaba ebintu bijja kuddamu. Lwana naye talina kyayinza kukola. You see, ekiriwo nti President Museveni alina ekintu kimu. Alina ekintu ky'okwagala obuyinza obususse. C5 atwalibwa chairman ero siri byonna nga biri mu kooti ye. Your Excellency, with all due respect, ngamanyi mpanya abakulembeze ekitiibwa. Your Excellency. But you don't use it with due respect Kanerda. Ndo ogenda kulumba. Kati njogera ntya mukama wange. Anti Romushana yatera okunzaamu empisa ku bakulu. Mukama wange president. N'obuwembe for which General retired Yoweri Kaguta Museveni. Yes, he's the president. N'obuwembe for which time mukama wange. Nkusaba leka Kampala atambule. Please withdraw your team. Okomyo kye tuyita district service. Songa ya Kampala KCCA. Ane ebigenda maaso president yagobye bali balonza abalala baleka abakiseera ddala be bavunanyizibwa oba mukulu busuuba Katonda amanyi Katonda wakisa zebasanze abali mu makubo ag'obubuze ababuze abali mu makubo ag'obubuze kakati kasasiro kitezi kasasiro eyo yafuuka feza yafuuka zaabu mwali mutunuulira kasasiro naye abagimanyi gold okusinganya abali mu deep state kati nefuuka gold nefuuka zaabu first leg okugula okusooka ku zaabu eyo management ekyo kinanka entuumu that hill engeri bakikwatamu okubeera nga okiwozayozaako okitunatunulako ekisozi ekyakasasiro ekyo management. Yes. The budget was big. Billions of money. Nezo nezitoka nezibeerawo abagisomba okugiteekako naye ng'olaga mubeere nga muyiwaawo kasasiro yange tewaba wagikwatako because it was gold. Now ekyokubiri nga buli omu ajja okugigula sente zayogera nyingi nnyo kakati netandika okutambula okutuuka we yatuukira ewa mukulu Museveni. BBS terefayina maaso ku ggwanga program kati ye program of record ku kasasiro eyo because twatuula wano ne minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda Nabbengo ebyakabanda binyangwira Kabanda kati n'atugamba bwe yatwala kasasiro eno ewa mukulu Museveni yamugamba muwala wange eyo nga feeza that is gold obugitunuulira yali amulabula obugitunuulire nga ki nga gold
kati tobaawo kyokola nga tolina attorney general. It's not that tobaako kyokola nga tole ne prime minister, because you are already at the level of a president. Gwe minister in charge of Kampala naye yagambye okay byonna byogira manya obwo bugagga, therefore njagala attorney general akibeeremu. Now who supervises the other? We are now looking at the deal. Eno ina ba director bawandiika bannange there is an emergency, because you see a document oyina executive directors bani bazze wa minister nagamba yes nakiwadde president angambye ndabe attorney general. Of course na attorney general ayina okwebuuza ku supreme attorney general also naye waali. Now the second level eyakasasiro eno I wanted to use Munyagwa's information gyatwano nga mayor Kawempe Kampala. Actually that's what it is. Information gyatwa wano waleta investor natuuka mu state house, but nze siri nnyo ku deal engeri gyalema ndi nnyo investor kyeyabagamba, which was of security value. One, that gas ali mu kasasiro oyo gold eyo yakasasiro erimu amasanyalazi, ekyo kimu esobola okuvaamu evaamu amasanyalazi. Baali balemaganye olw'okuba nti baali tebanaba kukanya ku bbeeyi. Gavumenti yagala gagule wansi nnyo ate nga investor ate nga baagala nakumulyako bribe, because nagoberera nnyo diiri ya Haji Ntegese Bagala naye yatuuka ow'omukulu ate nga balinako ekyojja muliro kyamaanyi nnyo naye neerema. But the most important point nti ono omuzungu agamba Munyagwa is our reference here, that eno kasasiro esobola egenda kubwatuka because of the nature of gas aliyo agenda kubwatuka. There will be an implosion, an explosion. Eyokubiri that esobola ate okutambula because musozi teguli ku jinja nti guyimiridde ku jinja kuraka ejja negukola ki negutambula. Kakati ng'agamba therefore waliwo tekinologiya gyoteekamu bwe gutandika okutambula neerabula nekola alamu neerabula. Therefore abantu abali kasasiro awo, because that's also part of the economy of kasasiro, nti kasasiro oyo naye yasika abantu abantu abo obucupa biki the kasasiro economy. Now bano nga babalyamu sente, still ababalyamu sente siba KCCA. No, because chokola KCCA yagala egobezi boda nga teziinako capacity. Olina okunoonya nnyo omukono gwa St. Peter gwe bayise St. Peter. Abatulaba bagondeze mba mutegere. Actually by the way yawandikira ne mail yawandikira baluwa his worship Lukwago namwana Lukwago byembadde nkukolera ogambye eki kakato nyina okuneetondera ato genocide si St. Peter yire kanawo nanka na muziki twawulidde yayina ebisumuluzo twawulidde bona baagala emirimu mugende yayina ebisumuluzo by'eggulu but yalimu bino bya rufura ebintu byonna akavuyo konna akalimu Kampala mukulu bakandu anaabeeramu izentalo akavuyo bigera ma akavuyo bino bya ono mukyalani ono Saka ono Idiaga yagenda Jennifer Musisi geno nonyezera Jennifer Musisi ne mukulu akandu anaho kati and I'm telling you with kunebi kubimu ebyo ndi solid. So abantu nga tosobola mukulu Museveni byabuuza abantu babeera batya kasasiro wennyini ne bazimbawo nga tosobola nakubajjawo, right? Because interests zaali nyingi nnyo. So ekyogamba nti the state of Uganda ku level ya mukulu Museveni yali temanyi nti either kasasiro egenda kubwatuka egenda ku exploding etta abantu obetambula etta abantu, that's incorrect. Tekisoboka yali akimanyi ani Museveni. Reference Munyagwa
Yes. Munyago ayogedde ku bya investor. Yayogera ku bya investor. Mkugambye investor oyo yabagamba okay bamate mumpadde deal kale mukole kino abantu balemu okufa. Kakati wuno wanagambye nti yakibagamba. Question gestagenda genda munyo yakibagamba ku level ki. But chenyinawo ku authority is minister Kabanda. Minister wa Kampala. Lukwago gwatalumba. Tamulumba. Nze nali manye minister wa Kampala is Chofato Shabi. Chofato Togabi nze gwe nali manye. Because inkaya nazaro kwago zonna ziri kuchofa Togabye. Tali kuminsa. Nja kumunonya. Talumba minsa ndodala akantu basalira muzigiti gumu asimanyi. But ne yatogere twali program yo twabaddeko nga ali live. Nagamba minister yankubidde nga ndi ku popolo. Nga waliwo ekigudewo. Minister Kabanda nga akubidde Hajeri Asirukwa. Kabanda waliwo ekigudewo yanguwa. Oba yabadde mu BP nga simanyi. In other words nti Kasasiro ono far exceeded the ED mchala Dose Kisaka. Yeah. Ebadde ku level ya Kabanda minister, ebadde ku level ya mukulu Museveni ne Kiriyowa. So Kabanda and Kiriyowa would have been fired instead of Kisaka. Not Museveni would have fired himself. Yes, that's why I know how to operate. Yeah, you know kwa accountingira abantu abafudde because the matter was on his desk. Yenga tatunulira management of Kasasiro ya Kampala nga tunulira mu Kasasiro tujja mu sente tutya. It was good. I am quoting verbatim ebigambo bya minister wa Kampala. Nejjukira ne IGG report yagambye nti Nema yawandikira KCC Nema mu report nti Nema bagamba kati abakagenda gwe kitezi senga temukola bwe. And you see ebyo byonna the way Kampala is managed, ED the public servant either awandikira head of public service or awandikira minister. Now minister wana akugambye nze nakitwale wa mukulu Museveni. Kakati nze njagala IGG atuwe report statement ya mukulu Museveni ebadde gamba ki. Because you see, when I was in the committee of CA, I take our IGG. To our IGG, obuyinza bungi nnyo. Obuyinza bungi nnyo obusobola okubuuliriza mukulu Museveni. By the way, even CID, you know obuyinza obubuuliriza Museveni. The only thing you can't do ku Museveni on criminality is kumuprosecutinga ng'ali mu ntebe. But fire egwa DPP naji sanctioninga ne mumulinda bwaba wayo obuyinza wate ne muteka ku mpingo. That is the law. You can't try him nga ali sitting. Yes. Ebyaziza kati osobe mvunana nga avuddeko. Bwaba bako bwati. So kati nze njagala IGG report ye egambe the law the obujagalavu obulagajavu. Obulagajavu. Okay, what do you call omission? Mission etya. Omission. Waliwo ino okubako kyoka n'otakikola. Ndikikola. Era obulagajavu. Kati kyogere ku obulagajavu. Kakati njagala IGG abulirize mukulu Museveni himself. Gwe minister bwe yakikuleetera n'akikulaga kino kyonna, what did you do? Because you can't say he did not know. Now, therefore, action is okugoba. By the way, is okugoba bano ba minister. No, sorry, by the civil servants. Chigumaza. Just a PR stand. It's PR, and I reject it. So I saga na agenda yo nyo. Kuba ko bo sacrifice yenga. Twabikolanga musalo obuzi, musalo obukoko, inte sometimes, but ekizibu ne mukimala. Ye mukulu Museveni awaddeyo bano relaxing population because population yafa. Okay, now let's even never to take up the pre before the pre-calamity. Katulende post management. Where is involved now? While involved, yachikozaati. Yagobe abavunanyizibwa. Where is involved? One, the only thing was some money. He gave some money.
ziyawa engeri gye yaziwa but okujja emirambo eziikiddwa wansi mu kasasiro okusinga nnyo obwana bw'ataatwala mu ssomero because there are very many kids abadde ku kasasiro awo nga tebamukwatako tabatwala mu masomero. Mulimu gwe kasasiro yabaziika bali wansi olaba abajjayo izi accounting ani Museveni bw'oba osobola okwacountingira abantu abattiddwa covid nga gwokyekolera you address Uganda noyita bamawulire bonna nonga kati wano bafudde bwe batinga ori mu details banange mwambale masks kulwaki takola accountability ku baana bakulu not a big issue but abaana bali those kids abali wansi mu kasasiro ne babajjayo ne babatwala mu parliament bona babatwala Kololo kumbe Kololo ni parliament zaabwe those Ugandans don't matter. So how has he managed the post? Okay, how has he managed management ya kasasiro nga kiteze mazo okutambula? Ndoza minister bwabeera what disaster bwabeera prime minister bwabaayo nga bali mukola as head of executive abeera minister achenye yali tali involved mu covid ya era yamukolanga report absolutely batungola yagisoma kato mulaba abisoma bino tebe kwata ko because abaana bafudde mu kasasiro sebabwe they are not their children. Singa mu bwana obwo bafudde mu kasasiro walimu akaana kamunga kaabwe wandu badde olaba all of them would be accounted for. So therefore I reject that line. Baba sivyo njagala okukola ne bwana kampani bwagikwata koto vitu but kino kiri ku deskiye cho wandu badde ogamba therefore mukulu Munyagwa ave bintu bya deals ani ye no ayagala kubala amayumba byona bigenda uwe no this what do you call them this but there is also another big scandal in ya number plates. Yes, it's also a big scandal zote ziriwo akakati wale moloka ya police bajibye batuwengeri gye yali etambula batulage leero how they used that number plate to recover it. naye bagiraba bagiraba nga bakozesa nanga litwaza manyo yayise wano nagirabawo yayise wano si area yayise wali it's not the number plate bakirete bajawano ku BBS telefona bataniko okutulaga how they tracked it using that number plate digital number plate bya bulimba batanazo teziriwo because the whole company is fake ne kalendo tafiri yakugamba muki weziri nayo kwata lugudo lama nolaba ye motoka emwe girina ziriwa want they stack zirabika no a few weeks ago baberenga tabali stack ngane separate liwo so cyangeza ko kulaga mukulu busulwa nti tewali dire ja ngeri mega ngasiya gatalimu katubuyo bingere jabe iringa doza bawulira abakuba kwendera either for direct gwand bail out abaya bayomba ne bata bailing out so na bata bailing out the now and 3 is not fast kati bono bamene sabache mu wa kitunulira mustale wa attorney general yali mu parliament oli omulala the supreme attorney general who yali mbya management of Makerere University yali mu kwani kakati nikibeera okudesi ogenda kuyanga abantu bafudde you is in investment agula wa makolero agula wa naikondo agula wochi bizimbe. That's not how you run a country. So crisis eno yonna eyokufa kwa abaana bano eri mu ngalo ze and anonyengeri gyakivaamu but byokusacrificing aba minister baba ED bani tabasibe of course ajja katugenda kula next minute nga police bazinzeeko mahali even doing search they are doing what aba batwale baba webeiro ataddemu abakwate bimale bafune beiro bigwe that's him but tunakomawa kakoza mtale yakwata abale bayina cement eri fake you remember nga basaplying mu Kampala byakomawa so kati bwaba webizimbe ebigwa because of fake cement nasho wekange so there is a crisis and it's serious kanzije